United free for liberty, together we'll always stand. Olina okwesunga ey'omuntu oyo bamuteekako ddaka akusibiddeawo. Eno gy'oleka University bayizi bannaffe abalikoli mbadde nsaba ompa obuyinza nange sinyumye nga nnyingidde bwomu olw'okubaako gwe nnoonya kati katuteekindi kyotera mutububiriko omusooka waliwo ekigambo eky'omuzungu kye bandibya kyesikyagala kwogera mufiirwa kikulu omuntu abeewo nga alwanyira omukazi najja ku mukono mugamba fiirwa Okukyusa Obukulembeze bwa Nkobazambogo nga nze MC balive ali mu senior 5 nali nsoma nga yala naye bwe nakola ku mukolo nga nze MC nagamba n'okujja wano osomerewoko ku binalabawo ate nawe onaliraana ku mwana wa Likoli n'otamwewala nnyo ne munyumya ku mboozi ez'enjawulo n'enkola ey'ekizaŋŋanda ey'abajjajjaffe Nazzikuno tebakulembezanga ennyo kitamba from kitamba ebadde kitamba technical ng'eyambibwako Likoli Senior Secondary School. Mu kaseera kano nebaza muganda wange ono Lubega ate nga musomesa munnange eyatututte mu kitundu ekisooka nsaba naye mu comprehensive nursing. Nsaba okusaba oluyireko tuwubireko. Maama nnyabo tukulaba maama. Tukusiibisa maaso ebisiga. Mama Najida naye obugalo bw'amaanyi ate odda ku bungi buno n'olengera abaami ba Ssaabasajja Kabaka abalekaanekanye mu butegansi atuwe lipooti mu bufunze tukyuse obukulembeze wetaaba entaanya ekoloza omubbi oba ebunza amenvu akasobola ate n'alemezaako alemeddeko anti sobola kuva ku ntebe eno nga sibabuliriddeeko yesenga minisita najja ku osangidde omukungu mbadde nyumirako eri bannanko entertainment esooka okuva mu bayizi aba Likoli tujja kufuna abayizi aba Likoli batuwe entertainment esooka ate tusuubira mukadde waffe patron mu kaseera kano mumpe ekyanya wabali bukyawe Kaluba yanirize bakadde baffe okuva ku kitamba Technical Institute abadde bayizi bateeke ekibiina mu ssomero naye bejjusa olunaku lwe baakiteeka mu ssomero Nkobazambogo gwasiba balance Nkobazambogo watwala bano nali kumeka kakiro dakakoona awo oli mwana
Essaawa zirina kuba mmeka? Si 12 sebo sipiika. Enteekateeka y'emikolo gy'obwakabaka essaawa ziba 2. Kubanga kino tukyetaaga naye waliwo n'ebintu byetaaga okusinga ne tukiriwa. Nkobazambogo mu ssomero mu Ssettendekero lino tubalirize n'engalo z'amaanyi n'akalulu. Sebo mukadde waffe tusanyusa okulaba yeno Ssettendekero w'amaaso mangi. Eyanzanyo neyanzege erinnya bakama bange ntesemugwendule sente baganda Nkobazambogo tekitutera ssomero ly'omukongo otulayiga Steven atwala ebyenjigiriza ku ssaza lino. Abantu abagaliza Obuganda ebirungi nabo abeeyagaliza ebirungi nga bo nazzi kuno mu myaka egy'edda mu bwakabaka bwa Buganda twabanga n'abambi ab'amasaza babanga ne mukadde aliwo namugamba mukadde gwe Mukama akuwe omukisa bwebali kubeera mukubeeyiriza omukadde namugamba musumba nange owedda nninze mugenda gw'olinyeko kubanga gwange naye nagwolinda muliwo engalo ez'amaanyi kubalise mu bufunze esalugulawo tugeyanziza bakadde bange bateeke ekibiina mu ssomero naye bejjusa olunaku lwe bakiteeka mu ssomero. Nkobazambogo gwasiba balance. Nkobazambogo watwala bano nali kumeka kakiro dakakoona awo oli mwana tujje wano tugenda kukola bwe tuti ssentebe bw'anaamala okulayira ajja kujja ssentebe omukadde amunaanike abaamuwa ebibye amukwase ne fayiro nategeezeddwako nze Nakiyimba Shalwa nga nnondeddwa okubeera omumyuka wa ssentebe mu kibiina ky'Abaganda Nkobazambogo. Ndayira okubeera omuwulize eri ekibiina n'okukola emirimu egimpeereddwa mu kibiina n'obuvumu nga ssemateeka w'ekibiina bw'alagira. Wangaala ayi Ssaabasajja, wangaala nnyaffe Buganda. Nanyanzi Joyce Harriet nga nnondeddwa okubeera omuwandiisi mu kibiina ky'Abaganda Nkobazambogo. Ndayira okubeera omuwulize eri ekibiina n'okukola emirimu egimpeereddwa mu kibiina n'obuvumu nga ssemateeka w'ekibiina w'alagira. Wangaala ayi Ssaabasajja, wangaala nnyaffe Buganda. Nze Wangi Isaac Muzigwa Katongole mulema nga nnondeddwa okubeera ssekamwa mu kibiina ky'Abaganda Nkobazambogo. Ndayira okubeera omuwulize eri ekibiina n'okukola emirimu egimpeereddwa mu kibiina n'obuvumu nga ssemateeka w'ekibiina w'alagira. Wangaala ayi Ssaabasajja, wangaala ayi nnyaffe Buganda. nga mwekana Nze Mayiga Robert nga nnondeddwa okubeera ssentebe mu kibiina ky'Abaganda Nkobazambogo. Ndayira okubeera omuwulize eri ekibiina n'okukola emirimu egimpeereddwa mu kibiina nga ssemateeka w'ekibiina bw'alagira. Wangaala ayi Ssaabasajja, wangaala nnyaffe Buganda. omuwummuze agenda okunaanika ssentebe omujja ekyambalo sokolindeko topapasebo tokwatako ku kintu ekyo obuyinza babadde bumusoberedde. olabanga omuntu
bwegolole bwa ntoogo omukoze bulungi bwetyo bwe tukola bwe bukakafu obulaga nti ofiisi bagimukwasiza mu butongole owaffe kookito kuba engalo zijja kwaka tubongere engalo bajja kubuuza omulamwa gwa Nkobazambogo omukulu kwe kunyweza ennyingo y'obuntu bulamu yokka. Obuntu bulamu mutulabire empisa nga zikulukuta okuva mu ggwe. Mu buntu bulamu mwetukulabiramu obwetwase. Mu buntu bulamu bwetukuberamu obwerufu, okukola ennyo, obumu, okwekkiririzaamu n'ebintu ebirala. Amaanyi ga Buganda, amaanyi g'Obwakabaka, amaanyi ga Ssaabasajja Kabaka gamuli mu mmwe, gamuli mu ffe. Tosobola kugaba ky'otalina. Ebisoomooza Obwakabaka ab'emikwano, ababulwanyisa okubunafuya, abaagala okumenya n'okubeera engula empagi ezinyweza Obwakabaka bayita mu kalaamu na lupapula. Nga tunaalwanira n'okuwanirira omulembe guno omutebi, tugenda kuyita mu kalaamu na lupapula. Akitegeddeku weekubyeku. Mbasaba nnyo mu buweereza bwammwe n'obulamu bwammwe bwe mukutte nga gwe okutta omumuli, okutumulisiza, okumulisiza abalala abakukulembedde, tulabe nti okulukuta omubisi gw'enjuki nga gulimu obuntu bulamu n'okubeera ekyokulabirako eri abalala. Olwaleero bannazambogo mwenna abali wano, nammwe abaana abazze wano, njagala okuva n'olwaleero otambule ng'otukakasa nti olubaawo olwo tekuli ziro. Namba buli lw'otambula ng'oli mu buweereza bwonna oteekeddwa okukakasa olubaawo ku mugongo guno ogw'omukulu n'olubaawo olwo olusoma ki? Ebisoomooza bingi myaka gino ebala abantu babiitanga bingi ate nga tebalina busobozi kubituukako. Naye njagala okuwasa nsonga ya byabulamu, ebikemo bagiraffe abawala n'abalenzi mujja kulwala mufe nga bukyali. Mwagala okulaba ku nsi nga ono omukulembeze waffe owannakayita yafuga, mulina kuba balamu. Mumanye ekiwuma nga ssente nga tuzimirira mpeke. Njagala okubasaba mubeere begendereza, endwadde zonna zetusobola okwewala tuzeewale, ze ziyita amakubo getumanyi obulungi. Sebo Ssentebe njagala okukusaba nga gwe Ssentebe ekintu ekiyitibwa bibiina byabufuzi, ekintu ekiyitibwa kkala mu mawanga, Nkobazambogo tebiriiyo, kubanga kino tekifaananyi ky'Obwakabaka. Ebyo kasita tunaagula oluggi lwa Nkobazambogo ne biyingira ng'akabaate kalabise. Njagala okusaba abantu bonna baanirize nga bwe bali, kubanga n'enkolongo beekola ki? Ssaabasajja alinako ne minisita nga si Muganda, era kaava ebusoga mu kisanja ekiwedde tubadde n'okiiba omwanga obutobaane oba mugoberera. Abo bantu si Baganda naye Ssaabasajja asimba ne bamuweereza. Nolwekyo njagala okubasaba tukole embuga kyekola ki? Kyetulagira. Tusobodde okukola bulungi bwansi mu tawuni ezitwetoolodde awamu ne munda mu ssomero. Tusobodde okukola ebyoto kyebayita ekyoto ssomero ebiwerako era nga bikuba mu ofiisi y'omukyalo Lusenga. Kino nno tuyambireko okubudaabuda abaana abawala n'abalenzi, okubassaamu empisa n'okubagaliza Obwakabaka n'obuwangwa bwaffe. Tusobodde okutandikawo Nkobazambogo mu masomero aga wansi aga secondary, ng'erimu ku ddyo yeri Nkolini eri wano naffe olwaleero, era nga omukulu ono malanda yeyomu omutwe okukola ekyo. Nanke nasobola okutandikawo Nkobazambogo ekitaasa era nga
tukola kuba Muteesa the first Royal University. Twasobola kuvuganya ku bukulembeze obw'ettendekero lino newankubadde nga lw'emivuyo egyotobekamu naye nga bavuganya ku bukulembeze obwo era ebifeemu tukola ki twabiwangula okubeera abeerufu okuweereza mu bwetowaze okwebuuza kwabo abavuddeko wamu n'okukoleganira awamu obajja okusobola okuzza ekitiibwa kya Nkobazambogo n'okutumbula Muteesa ono atuuke ku ntikko gw'alina okubeera. Ebisoomooza bingi ebiri mu kibiina byensanzeemu era nga mu bisoomooza ebyo kwe ngenda okutandikira olukiiko olukadde ebibalemeredde omuli abayizi ba basala okubanga babadde tebatambula n'Enkobazambogo. Essaawa zino ngenda kufuba okulaba nga njogerezeganya nabo nga twogerezeganya wamu nga nnyambibwako n'abakulu abantwala omuli patroni w'ekibiina Mr. Mulindwa ne Mr. Rashid Lukwago ate n'abakulembeze aba university paka omuyizi wa Ssettendekero ali ku basala ate n'oyo atali ku basale paka tunamusika ajje mu kibiina kino. Ekibiina kino kibangula ebintu bingi obukulembeze kwa naffe mutula tuli bakulembeze era tubiyingidde era tukyabulubiya n'obusingako wano empisa ennono bingi mbufunze naye era nga ssentebe nina okufuba okulaba nga bayizi bannange basika ababadde tebaliwo okwongera ku muwendo ate era nga bwe tumanyi nti Muteesa kyekitikkiro kya Nkobazambogo okutwalizamu mu buddu ate ne Uganda yonna mbasuubiza nga seetiririra Nkobazambogo ngenda kwewe n'amanyi gange gonna nekyetagisa wamu n'olukiiko lwange lwenondeddwa paka we tunagusa ebiru bya Nkobazambogo mu Muteesa.